muwala wa Alien Skin amanyiddwako nga Tina Munange yakimukoze awo ku live yamugambye lwaki yagoba maama we. Ngenda kubambibawa mu maaso awo mu bujjuvu naye nga gwatanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing waneeno ku Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell ako akadde wentekayo video obelenga togisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddia era mbasaba temujango okwo bamikwano. Munange Alien Skin yabadde ku live awo ku TikTok, mumanyi akola nnyo zi lives ate naku zino akola nnyo live n'ateekamu abaana be bawala be. So Munange yakoze live n'ayita omu ku bawala be ne banyumyawo ebibooziboozi ekibooziboozi taata ne muwala we. Naye Munange waliwo akayiseemu muwala we bwe yayogeredde n'agamba simanyanga taata wagoba maama biki. Alien Skin n'agezaako awo bibuzaabuza, babadde boogera ku mboozi ya Christmas, n'agezaako awo obibuzaabuza naye ng'already kabadde kayiseewo. Ate mujjukire zino eno live abantu bazirecordinga. So Munange already omwana ke yayisizaawo babadde bakarecordinze dda. So abantu bavudde ne bagamba wabula omwana yalabisiza taata we, omwana mbwalinga Abba galinga Abba. Era mu comment section nga bagamba Tina and Abba must shine, era nga bagamba Alien Skin yandibadde atwala abaana ne balabako ku maama waabwe, kirabika bamisinga maama waabwe. Mujjukire Alien Skin yalina omukyala yasooka naye kigambibwa bwe yawukana then n'afuna omulala ono gw'alina eyakazaala omwana. So oyo alabika yali mu maka yabeera ne bano abaana boli omukyala eyanoba. So Munange bagambye singa kale atwalako abaana ne balaba ku maama waabwe kubanga bamumisinga. So bamikwano kambeere nga mbaterako kaneno ka video mubirabe era mubiwulire nga we byabadde. So baddia video yino kambeere nga njibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Kisema sigo chomanyi kitegeza katima Dakunyonya mami watumulabako obusibu n'ogamba nti no singa tewamugoba asigale yeeyo gy'abeera. Christmas kitegeeza ki? Christmas kitegeeza ki? Mu luzungu balimanyiizo ngamba mu luzungu. Leero Christmas si kyo? Soko abantu obaweereza obubaka bwa Christmas gibagalize bulungi. Bagobaga kundeeta byebudole bwange bwe bansindikira. Bagamba bagera kundeeta byebudole bwange bwe bansindikira. Budole bwogera bukuweereza buli omu ku TikTok. Kale bajja bukuweereza mbugyeyo mbukuwe. So okuweereza abantu obubaka bwa Christmas. Nebyengenda okwogera nabyerabira. Biryeri bye Christmas we yagana okukyuka. Christmas we yagana kutuuka lulyeri. No bapereza obulabo. Christmas. Okayimbye. Shiva, Merry Christmas. You are Uganda. Siba yakayimba akalala nga Yagamba Christmas. Konna nga sikange. Nondaka Christmas. You're great. Nedda sika Christmas. Imba yakayimba ko oluzungu konna.
kakule nempite chacha championi chacha ndanti kati mpite chacha ya embe yakayimba chacha luzungu sisa abana kusomero bazungu bamugamba nsino obamanya okuyimba ayimbe oluzungu ye teyabitegeera agamba bamugamba ayimbe n'agaana wakyali ku omuwayiriza otamanyi